nze lubadde lugendo lwa boyi baba nga tonatuuka ku apoyi mubaleke bakole kajanja naawe kakati nga tonatuuka ku jaboyi wajja ofaanana otya ekifaananyi ekyo tufunzizeemu katono okujja wano basebo ne banyabo najja mu kifo kino nali mukyala eyalowooza nti nafumbirwa nga ndi mukyala namba 2 naye omukyala eyalina efujjo nga bw'omanya efujjo nakola efujjo lyonna ku mujja wange ng'omwami yaterangako okufuna chansi egendako mawanga kati chansi eyo yagiwanga nze nga ntambula naye buli waalaze naye nga nkubira mujja wange amasimu mulage nti sente nze nzirya nafuna omwami ono nga ngenda omwami yali agenda kwanjula mukyala we sitaani n'aleeta penina mu magenda g'omukyala oli njagala bagamba kwanjula kw'omukyala oli nze yaliyo ng'omugenyi omukulu oba nze yakola shopping yonna nze yasalirawo omukyala n'engoye zagenda okwambala n'ebintu ebimu bye baatwala byasula waffe kale nenkola ebintu ebitaali birungi omukyala ono n'andoga kati ngenda kulokoka ng'omukyala ono andoze ayambulirira kulokoka yali mulamu wange nga mukulu w'omwami oyo ye yasabiranga wano Mutundwe kati ng'abeera agamba oli mwana muto amaka ag'omukyalo omulala lwaki tugavaamu n'olokoka naye nga ndaba byangamba nga si byendiko yakuloga n'obeera otya kati bwe yandoga oba kunsuula ddalu amaaso gano nga sikyasobola kulaba wabula gabeeranga waggulu nga kyeru kyokka kyekirabika ne bantwala mu ssabo nagenda okuddawo nga ndi mu ssabo naye mu ssabo eryo mubimpi nasanga omuzeeyi ng'akutte enkoko nzirugavu n'agamba enkoko eno ogirabye n'agijjako omutwe n'akwata irisi n'agamba enkoko eno gitunuulire ogikwate irisi gye yakola n'agiyiwako omusaayi ogwo n'agamba kati ekintu kino ogenda kyambala ennaku zonna ez'obulamu bwo kati olw'okuba nali siina experience y'ebintu bwe bityo neneenyinyala iriza eri bwe nadda waka obulokozi bwange we bwatandikira ne banoonya omusumba najja n'anyatuza obulokozi njatula obulokozi leero enkya ne bandeeta wano Mutundwe netandika olugendo lwa Mutundwe banange nabeera Mutundwe wano buli omu n'amanya naye neebaza Mukama mu lugendo olwo ndokose namala Mutundwe ennaku 3 omwami yali agenze mu nsi bayita Sierra Leone nengamba omwami ono ndokose ngenda kikola ntya obulamu bwaffe bwonna abeera n'abazungu bintu byakunywa bintu byansi ngenda kola ntya naye neewunya Mukama nali ndi wano nankubira essimu n'enfuluma n'angamba Beni nalokose Katonda yansinkanye mu ruumu mwe mbadde neebasi obulokozi bwange ne bujjira wamu n'obulokozi bw'omwami ne Mukama nange ndi mu kifo kye bayita Mutundwe nange nalokose nangamba nsabira nkomewo bulungi basaba ne banyaba okulokoka kwange n'omwami oli twalowooza nti Katonda atwewadde twewase naye mu mazima si bwe kyali omwami yalokoka nange nendokoka nendowooza omukyalo oli atali mulokole olwo ye afuluma agende ffe twewasize ddala basaba ne banyabo twagezaako 27 okola omukolo ogw'okwanjula tuve mu kibi nalokoka 25 27 omwami asalawo kunyanjula tugatibwe tuve mu kibi najja dadi yali akyali wali nga waliko ekigaragi mwe yabeeranga bwe gwali mulundi gwange emyaka 2 gye namalawo okuva 25 kugenda mu maaso ge 27 nali nyingira bwenti nangamba yangu abantu bangi obadde ogamba oti namugamba dadi
tutegeka kwanjula tubadde mu wiiki yokusatu naye omwami nafuna accident ali ku kitanda nangamba okakasa omwami oyo wuwo nemugamba dadi ye kubanga ndokose n'omwami n'alokoka nagamba kale no mwana wange n'abako sitore yampa nagamba aliko omukyala yali mutamiivu alina amayumba ge bagapangisa naye ng'abantu abagapangisa bagateekamu amabaala abazungu naye kasita yakkiriza n'awulira ebigambo byange yalowooza nga baala ze zijja osomesa abaana be kati ali bulungi nnyo oba obujulizi obudadde abujjukira naye nga byebigambo bye yalangamba nangamba mwana wange mbadde nsaba okakkane kati nangamba omwami oyo si wuwo mukama ayagala omuweereze kati nafuluma nga dadi mukolimira kubanga ebirowoozo byange byali byagala kufumbirwa nga ndowooza omwami wange nga tufumbye tuzadde n'abaana kati bwe yangamba bwetyo nengamba ono omusumba n'abakyono yayawula bwawuzi bantu oba bayitibwa baliko okuyitibwa n'abaki bano nemukyawa naye mutundu esaavaawo nasigala nsijja mutundwe naye nga ye siina budde bugenda wuwe kati 29 omwami n'addamu tukole introduction and wedding 29 nga tutandise that process omwami ekyamutuukako yakuba okugulu kuno bannange tusingira ddala okwebaza Pastor Tom webale byonna Mukama Katonda yebale tukuwa otununudde nze amaanyi agange bamuta Shadrack Kabanda nali bawunsa mu mabaala g'ekkololo tewali mugagga atamumanyi Kampala ndi musajja mumpi naye nali muzibu nnyo naye Katonda nava mu bwa bawunsa nenfuuka bulooka w'abamalaaya mu Kampala nenva mu bwa bulooka nenfuuka deyi w'abagagga bonna ekigambo ekyo bwe bakyogera abasinga nga ntambula n'abagagga naye nga nzaabawa abakyala mu Kampala mu kkololo yonna mu mabaala naye olw'enjiri ya wano Mukama Katonda yansumulula waliwo mukwano gwange omu yaŋŋamba yali Bulaaya naŋŋamba Shadrack nkulaba obeera nnyo mabaala buli media yonna buli mugagga ali e Kampala nkulaba mu bifaananyi ne bannange bakundaga eno gye ndi naye noonya radio MCF radio ne mugamba ate biki by'oŋŋamba ebyo naŋŋamba kyoba okola ekyo nenoonya radio nenjifuna munaye nali ndi awo radio nga yeetega yokka nali mu nnyumba mu kazigo kange radio ngeno giwulira ebigambo byeyogera ebigambo ebigivaamu ebigambo ababuuliza abaliko bonna nga ndaba ebigambo bya muwendo nga nasubwa dda nempuliriza nennyingira nesooka neebula ku radio zonna neŋŋamba sijja kugenda mu mabaala ekiro kannoonye radio eno nali ndi awo radio ngezeeko yokka radio nennyingira radio nga tekyakyuka mu kazigo kange eyali aleeta abakazi mu nnyumba nemba nga sikyabaleeta nga radio byonna yebikola nzize kwebaza Katonda namala nenjatula obulokozi ku radio babawunsa banaye ne bambuuzanga kiki nga tokyajja kukola tokyakulaba ku baboosi bakubuuza bamalaaya bakubuuza bewali owanga bakiraaya nti waddawa neŋŋenda nga nkyuka nenzija ne wano nenkabirira Katonda ne mugaa Katonda obulamu obwo njagala buviiramu ddala sibuddamu nenfunira ekyokukola munnange Katonda nampa bizinesi ya $3.5 million mu njiri ya wano ne ku radio nenzija wano nennemerako munnange nendirakisinga ng'ate nfuuse boosi bwe nalirakisinga nembeeraawo ng'okujja sikyajja radio kweri nsabira ku radio omulokole ow'oku radio atakyajja na ku kyaki
bizinesi omulabe n'agikuba neyingiramu omusota nendoota sigga nga anyingira munda bizinesi teyaddamu kubeerawo nenkabirira Katonda ne mugaa Katonda oyagala nzireyo gye nava nenkabirira Katonda nga nzuukuka nensaba ku muwanguzi nga nsaba ne Pastor Vincent ekiro nennemerako nenjayaana nnyo naye lumu nali neebase eddoboozi ne liŋŋamba nze akulabirira nze yakujja mu bbaala gende wa Pastor Tom oddeyo osabe nenzija wano nentandika okubeera wano nga ne bizinesi yafa nabivaako mbeera wano nsiiba wano nensaba Katonda nenjayanira Katonda bannange omulabe waba yakuba bizinesi yo komawo olaajanire Katonda nga musumba bw'atugamba. Mukama Katonda bizinesi n'agizaawo nandeetera amakubo amalala ag'enjawulo nga nkola bizinesi yange nga weeri ng'ate nina ne emirimu emirala egy'enjawulo egingwakaawo n'engimala ng'ate sikoledde na mu bizinesi yange. Kati wendi Mukama Katonda yazizaawo bizinesi era sikyava wano. Galuve nali nkolera wabweru nga sinabagenda Saudi Arabia nga nkolera wabweru wa church nga nsiika paani nali ndeeta nusu bisatu ekimu eky'ekkumi naye nga nkireeta nkaawa nga ngamba Mukama waliwo abantu abaleeta akakadde ne bakuwa ekimu eky'ekkumi Mukama nange oli nsobozesa nenfuna ekimu eky'ekkumi ekiwera nenkireetako mu nnyumba yo nenkabirira Mukama nanninyisa ennyonyi nengende Saudi Arabia. Abooluganda wabaddeyo okusomoozebwa kungi nasanga omukyala ow'eggwanga eddala n'ambonyaabonya mu nnyumba n'atuuka n'okumpa obutwa naye Mukama yali wamu nange saayina kyennaba yantulugunya okutuuka ku kisembayo nannyima emmere naye ng'emmere mweri mu nnyumba n'agikwekanga n'akweka omunyu n'akweka sukaali nga tayagala mbeeko kyendya naye nennyimirira Daddy Tom n'agamba obuziga bw'okaaba tebigenda kuwanguza ekibi tekijjawo kibi abooluganda naŋŋamba Daddy Tom n'agamba sitaani tagoba sitaani munne yambala amaanyi olwanira mu kigambo kya Katonda ogenda kuwangula. Abooluganda nkomyewo nga ndi mulamu ejiini lyali ligenda kuntuga. Mukama yeebazibwe nali ndi mu nnyumba omwo nga mulimu amajiini kaakati omuwala baamuleeta nga tamanyi Katonda nemugamba saba yingira mu kusaba kubanga muno mulimu ekintu n'atampuliriza ejiini eryajja ne lintuka zaali ssaawa 8 ne linkwata mu mulago nga lyagala kunkozesa. Abooluganda nempita omusaayi gwa Yesu ejiini ne lidduka ne ligenda. Omuwala bwe namugamba yingira mu kusaba onoonye Mukama yagaana emyezi 6 bamukomyawo ng'agudde eddalu namugamba yingira mu kusaba yagaana. Mukama yeebazibwe nempita mu kusomozebwa okwo nenkuyitamu emyaka 2 nenkomawo nga ndi mulamu nava eno nga nyina kaboya akaali kanjagge twali tutambula nga bwe mubimanyi baggaalo nga kambuzaabuza nga tekanjagala nga nze neegula nze nkasasula ssente naye nga n'omukwano nze nyina okuleeta ebigambo by'omukwano kasula ssente. Mukama yeebazibwe nendaajana n'omukwano mu kiyumba ky'omuwalabu naye nali nagamba Mukama siriddamu kukola masturbation siri mukolera emyaka 2 sikutina kyenkoze ku mita bokisi yange nga ndi mu nnyumba y'omuwalabu nevaayo nga ndi muwanguzi. Mukama yeebazibwe kaboyi ne kankola bubi nnyo nenkwata sente zange ezisuka ne mu miliyoni 4 nenzimuwa n'azirya n'agaana okundaga omukwano gwe nali neetaaga. Mukama yeebazibwe ng'omukwano nze akugula ate nga nze aleeta ebigambo ebisanyusa mu mukwano. Mukama yeebazibwe nenyambala amaanyi nemusonyiwa Mukama nandaga muleke. Bwe namuleka abooluganda Mukama yaleese boy aliself-contained alina buli kimu anyagala. Mukama yeebazibwe ashatalaba yajeterebo yandalaba
bwatuusa Uganda yangu tolwayo eyo yanguwa kubanga yeeralikira n'okweraliikirira omukwano gwe nalingula kati abooluganda ngufuna nga Yesu baddiya bange balungi ndowooza obujulizi mubuwulidde mbaleetedde obujulizi bwa mirundi 3 nga mbaleetedde omukyala eyatigomya mujja we akyala mwekoze ebintu mubyekoze olumu ngamba neŋŋamba oba nze bantonda batya kuba waliwo ebintu abakyala bakolanga ekituufu sisobola bikola lwa musajja naye ng'ate munange abamu bibanguyira naye twebaza Katonda nti yamala n'alaba ekitangaala nate n'alokoka era byonna kati abinyumyako bunyumya ne mbayita ne bouncer yali kaddeyideyi yali apangira abantu bamalaaya ne story yino naye sinyangu bala twebaza Mukama olw'obulamu bwe MCF radio yamukolamu omulimu nate n'aloka kuba agambye alokokera ku radio gye yali yagaana n'okutega bw'atyo Katonda kuba agambye radio yeetegana yokka ndowooza olabye Katonda byakola so nayo naye ne tuba nga tumubawadde obulamu bwe n'abubanyumiza era ne kadaamu ono bwensembyeyo naye era nsuubira nti n'obubaka bwe tobukulese kyekimu obujulizi bwe gwe wenna Kadaama oba ex Kadaama oba incoming Kadaama obadde obwetaaga tukola nnyo ensobi nnyingi ffe bakadaama babeereeyo bweru siri Kadaama for now naye abaana babeereeyo bweru ensobi nnyingi zibakola so oyita olaba ku bujulizi bwa munno naawe ndowooza ofunamu ekyokuyiga Omukama omulungi abankuumire mweraba